kyensoko kugamba abaana nti bw'oba ozze mu kiyumba okukola ekyejo sooka okizza ebbali omanye ekyakuleeta kubanga abasinga kankitwale nti abasinga tujja okukola nga tulina bye twaleka emabega kati bw'okiteekako ku mutima gwo n'ogamba nti najja kukola kansooke nve mu byokulowooza naleka abaana naleka mama naleka taata sooka obiteeka ebbali osooka oteeke oyingize niya mu mutima gwo ogambe ddala kituufu najja kukola naye bw'oba ng'olina essimu ng'osobola okuwuliza famire yo gamba nti alhamdulillah naye eriya omwana ng'atulira mu kiyumba bosi tamuwa wifi alina kumala kusaba ssimu eyo kankitwale nti oba Friday nga bosi bajja omuwa ku ssimu eyo ayogereko n'abeewaabwe naye ate gwe alina essimu mu kiyumba kyenyiza okubakuutira nti bosi waba yakuwa wifi so okumala emirimu gye ofuneyo akadde akagamba akati bwa mirimu gya bosi oba bosi ekiyungu ekyo nasiŋŋaana nga buli kimu kiri bulungi. Bukyanga nkola stories z'abaana ba house managers mbadde sifunangayo omwana akikubye n'amalako mbadde sifunangako omwana abadde successful mu kiyumba yes babaddeyo babeerayo naye mbadde sebayitangako omwana ye ng'akoze contract ye n'avaayo era nga teyeevuma kiyumba nga teyeevuma kola so yono gwentudde nayo nakola olwaleero naye nga munzikirize embeere ng'ate mbabuuzaako mwenna abatukubira ku mukotu ogwa Nyondo Media nga musinziira oba nga muyita ku YouTube ne muyita ku Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok era nga tukozesa Nyondo Media. Gwena ne bakusubscribinga genda masa tobeere ngo subscribinga kijja kuba na kyankizo nnyo singa atoba okwata kadaako ne kikuyambako okufuna notification nga tutaddeyo ekintu kyonna ekipya n'obeera ng'ate olaba wamu naffe. Facebook n'ogera n'ofollowinga ne kikuyambako okuba nti ojja kujjanga olabe byonna bye tuteekayo. TikTok, Twitter, Instagram byonna n'obeera ng'okola ki ofollowinga. Aida agatubuuzaako atunyumirize emboozi ey'ekiyumba era ye amazeeko atya kubanga yakola contract n'agimalako n'akwata endala mpaka watuuse n'agamba nti ampuli yankoze eki nkoyeemuku kanfulumeko ebweru okufulumayo afulumyeyo mikono mituufu era n'afuna cancellation aye n'abeera nga ye agenda kweteekera mu freelance akole ebibye ye nga ye so twagala tumanye ye akozesezza bwongo magezi ki okubanga abawala bano abawangaliddemu n'abaako kyabakolamu natera n'avayo nga mulamu ate nga alabika bulungi nga bw'omulaba era nga ali very okay era nga leejusa kukola mu biyumba oba mu kiyumba. Aida, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naawe gitoolera abatulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza abalabi ba Nyondo Media. Namanya gange nzigaze Aida Matovu omubwati. Aida Matovu omubwati. Matovu taata mwami wange. Aida Matovu omwatya ali ludda wa Kibubu ajali ye Uganda. Haji wange tosose genda kumulabako osazeewo ku continue wenga kukola nga togezeko waka kusuka mulabako n'abaana mwinayo okuba baby. Mwami wange akimanyi nti najja kukola era alina ogumikiza paka lwendiddeeka. Toli musanga nga yakuteekako haki endala? Mwami wange mugumiikiriza nnyo inshallah. Mwinayo obwana? Kipeeko tujja kukiraba olulala. So Aida, wajja bbanga ki wano mu UAE? Nyondo wano nga nduddewo emyaka ng'ebiri najja 2020 21 22 tuli kati gy'emyaka 2020 2021 22 yaogera myaka esatu. Sawa sawa. Mashallah. Mashallah. Alhamdulillah. Soko otuwe ekiboozi otuuka oyingira ogera mu nyumba y'omuwalabu otandikira bwa first experience yo nga wakatuuka mu kiyumba soko tunyumize mukaawo
olwo nga tokolangako si bwe kiri wali okozeko ewalala. Natuuka mu nnyumba y'omuwalabu. In fact oba wakatuuka mu nnyumba otya nosooka notundi omuntu gozzeemu abaana enneeyisa gye beeyisaamu. Kyoba olina okukola kusooka kuyiga mukama wo yaani. Bw'omala okutegeera mukama wo bw'osobola okukola. Osooka nomanya mukama wo kikyayagala kikyatayagala. Osooka n'omusoma n'omanya ki kye yeetaaga naye n'akutegeera nomanya kati mukama wange ono mmaze omuteganya nina kukola bwenti ne bwenti okumukola ki obutayomba. Naye oba tomutegedde buli ssaawa mujja kubeera mu mbirigo muyombe kino akuyombeseko ate okuba essimu ku ofiisi nti nze njagala kukola ki kudda. Yes, nayitira mu ofiisi. Naye w'omala okutegeera boss we bamukubira essimu after bakuwa 2 weeks boss onayo kadda ku ofiisi okukola ki okusasula. Kitwale nti oba ebeera interview after 2 weeks. Ezo weeks ebbiri eziggwako nga boss tanadda ku ofiisi bamukubira essimu ne bamugamba komyawo omuntu batogenda mumukola ki kumutwala. Boss waba akusiimye era avuga emmotoka n'addayo ku ofiisi n'asasula n'alyoka otula mu nnyumba y'omuwalabu. N'akuziramu visa? Yes. Ya myaka 2. Visa wasayininga contract oba tewasayininga? Nasayininga. Visa bagikuteeramu after 1 month. Okay. Omwezi nga tegunnagwako boss takuwa visa. Kubanga process y'okuwa visa eno etandika etya? Basobola kuba mu ddwaliro okujjako? Batutwala mu ddwaliro ne bakebera byonna all bodies. Bwe bamala ogikebera nga bakuggyako omusaayi ne bagutwala ne bagukebera bulungi ne bayita boss ne bamulaga ebivuddemu. Kasobera nga oli unique nga bakutwala Kaiso. Kati bw'ova ku Kaiso ng'ogenda mu photogram. Akaiso kaaki? Siyinza kugamba oba kaaki oba batugema. Bannange saagala batisa naye akaiso ako. Batugema. Kubagema ki? Awo nange we neebuuza simanyi ki kye batugema. Subira abakaddama bannange abamu be batwala bo bakiraba nabo tebamanyi lwaki batugema. Bakakubawa ku mukono gwa kkono. Kuba akaiso tibabagema. Ne bakuwa ne kalisiti akakwaga nti bakugemye. Akaiso ako sijja kagenda munyo naye bali bakwogereddeko ekituufu teri akimanyi. Bakugema ki? Ffe batugema nga tuli bato omuntu omukulu bamugema ki? Okay, tugende maaso sijja kulemerayo eyo. Kati otuuse otandise okukola abaana bo beeyisa bati balina abaana nga bameka? Mu nnyumba mbaddemu n'abaana 7. Kati nga nze mbale nti ndi wa 8, baba wa 9, madamu wa 10. Ng'okola muweka? Ennyumba era ngibaddemu nzeka nga ndi ku floor 2. Gamba wallahi ya Mungu. Wallahi bilahi tallahi. Emirimu badde gikwasaganya otya? Ofumba olongoosa? Mirimu gyange mbadde ngikola ku timetable. Ne mmanya nti wenkera saa 11 ngenda okufumbira abaana caayi. Nezo saa 11 nsooka kulongoosa first floor ya wansi bwe ngimaliriza ne nfumba caayi kubanga abaana badde bagenda saa 12 n'abagenda essaawa 1 na nyina okutekinga obudde nti ssaawa 1:12 nti basi epakinze ku mulyango neetwala omuki omwana. Kati omwana bw'agenda n'ennyambuka waggula basigadde beefaako baba badde bakulu. Abato mbaddemu na 3. Abo bobo otekako essiira n'obeera ng'okola bino ebyokwoza engoye bonna ng'obooleza n'ogolola bonna okuva ku Lusya mpaka n'Olukyala. Waliwo abagamba nti abaana abo bakyafu nnyo nti omwana asobola nti ne baana bakulu osobola okuteeka engoye zaabwe mu wardrobe naye ne bakulaga nti aba alinayo kyanoonya wadde katishaati zonna ziyiwa wansi. Ekyo kifunyeeko mu kiyumba ky'obadde okolamu? Nakifunako nga naakajja naye abaana bali womala obbasoma nabo ne bakutegeera olina obbakolako omukwano. Kuba abaana bo bakolako omukwano bakwagala ate ne maama n'omukolako omukwano. Kati maama omutaako omukwano n'abaana bataako omukwano. Kati bali abaana ne basika ekifaananyi ekikwagala ne maama asobola okukola ki okwagala. Kati ng'omwana baba akoze ekintu kyonna oba ayiye engoye olina omugamba olina okukola kino
toddamu kukola bwoti kitegeera omwana n'amanya gundi ayogere kitegeeza oba wafuuka family member mu nnyumba omwo kati zayi ne maama abasobola okugamba ku baana abo nti lwaki temukola kino ddayo okole kino bwoti ne bwoti maama badde abaana atera obagamba kabawala abasinga tebagala kugamba ku baana baabwe alhamdulillah madamu awish onosonyiwa okuyisa mu linnya lyo naye nze abadde afayo ku baana be era nga asobola obbagambako abantu bakuvuma nko kwanduya malosi okuyiira mazzi kyaliwo ko nga naakajja just yali bebi omu ng'aboggola manyi bw'oboggola nsooka neteekinga ize nga nze nemmanya nti awe nnyina okukwatamu kuba ndi mukyala muzadde kati tekyatwala nnyo ebbanga ddene nenkimemmanya kati ono nyina mukwata bwe nti nemuzza mu step bweti asobole okutegera kino kiba kiki kiba kibi era bwe nkoledde ebbanga yange lyonna ebbanga lye mmaze nabo navuddewo nga banjagala bulungi nnyo kati baba abaddewo tomufunangamuko obuzibu bwonna bino abaana byowulira nti kati baba ade akola bwati akola bwati alhamdulillah baba hamudi amusole naye neyanziza empisa gyomabadde ompisaamu tebadde mbi ku lwange kuba abadde ajja weekend ku mulimu nga abeerayo wiiki nakomawo neno nabeerayo wiiki naye mbadde simufunamu buzibu takusumbuwangako ebyensasula bibadde bitya byogereko ensasula sijja gamba nti ebadde nnungi nnyo naye nga tankubiddeeyo ku ssente zange sijja mumuwaiza jesi abadde alwawo okusasula naye nga bwewekyangamukko nomulaga nti sijja kukola namanya ti kati wenze waka teri agenda kukola ngaera alina okusasula ngaera wenyiiga addukirawo mubaka naziweereza ewaka sijja gamba nti navuddewo nga mbabanja nabadde sibabanjiza kubanga babadde bandeete wa mama Dubai bandeese bulungi nnyo ne basinkana mama Dubai nga yonna tuuka eyo bakuleese okyali mu kiyumba wakatuka wamanyire okwerira amatooke erumonde muwogo bijanjaalo emmere wagisanga otya era wamanyiragana nayo otya emmere yaffe eno ey'abawalabu alhamdulillah sijja gyogerera bubi kuba ne Uganda tugirya lwakwati tugirya nti mwezi kuki omwezi naye olya kyolidde nonywerako n'amazzi banze wembadde sijjaga nti nkabye ku kyokulya tebakulumiza kubanga n'abaana tebabawa mmere sikabye ku kyakulya ate ensonga eno kubanga abamu bagamba bali basooka ne bagenda bagikwakwatamu ekisigadde gye bakwata bakikolangako bukyanga olutandise bakolera mpaka ssaawa eno alhamdulillah kuba nze mbadde enfumba nebegerako yes ate nemba nga nabo mbawadde tebagikwatamu era kubeerako ejjiiko bateka ku masowaane gaabwe gye batagenda kulya nagamba jangu ogizeeyo olwo okwebaka n'okuwummula obadde ofunamu kakadde akawummulamuuko owebaka ssaawa mmeka okolera ssaawa mmeka ozuuka ssaawa mmeka alhamdulillah Allah kansooke mwebaze nze mbadde nyina obudde bwange mbadde nebaka ssaawa 5 nenyingera lumu yange baba wabeerawo ziba ssaawa 6 kubanga atambula naddala eti ate nga gwolina omujjulire ki emmere yes kati nga tasobola kgenda nadda nga weebase era ajja kumala akuyiteyo wakiri atuuke nga wooli agambe nti sigendera kulya bagenda madamu akole ki ampe emmere neze ssaawa zange zibadde 5 ate nga n'obudde yes ssaawa 11 ze nabagambye ze mbadde nzuukuka nezayo ku ssaawa nzuuka 11 nenkola 12:45 oba 1:45 nezayo mu buliri bwange neneebaka nenzuuka mu ssaawa 6 ntandika okufumba ranch bwe ntyo bwe mbadde nkola emirimu so gwe wenna tulaba nga tukyali ate ne Aida omwana agezezaako okukola tebibeera byangu ebiseera ebisinga bubeera bugumiikiriza abamu kuffe sigamba nti lwakuba nti embeera ebeera mbi nnyo naye oluusi tuba twagala kukola oba oluusi nga tulina bugumiikiriza mu mitima gyaffe songa omuganda agamba nti agumiikiriza akola ki awangula so kambajukize kabajukiza ate abateekamu esente bakama baffe abanyondo glim ate okubanga
program gazo no zigenda maaso bano bakola akasusu ne batakujja ate kukalayo nga wonda bawano wende noberanga ate olabika bulungi nnyo noberanga oli mukasana noberanga oli mu bbugumu nga wano ndaba saawa eno just ofuna funyi katuyo bot naye nga ate tovude nga tofunye skin rashes nga tofunye any disease eya skin so bera ngota ku namba yesimu 0524680778 namwe abagala African Herbs mwana kwezako mu lubuto mwina infections mwagala ko ku products z'abakyalezo mu kisenge zonna abanyondo glam bazina era okukwenamba ku mwino okubanga ate muyita nate era balina n'ebyentambula babigonzamu gwe nagala okutambula emirates zonna eza UAE era ita ku namba yesimu 0524680778 nendala kwezidi ku screen ezaba driver muba musobola okugenda maaso nembera nga ate bacontactinga ne batambuzaako kasente akasamusamu nate era babeera n'emmere ey'e Uganda yonna gy'omanyi nti eno mmere ki mayuni byonna ntula byonna bibeerawo era oyitako enamba ey'essimu n'obeera nga ate ofuna byonna by'obeera weetaaze ate n'aba GK Safe Travels nabo ate basaze okubanga abatusupportinga ngaffe abanyondo media okubanga ate tugenda maaso n'okubanga tubaweereza bana Uganda bannaffe abawangale wano mu UAE mpozi n'ensi endala zonna nga baneeno nno batambuza abantu ebule n'ebweya bakujja e Uganda ne bakujja mu nsi yonna gy'obeera oli ne bakuleeta waneno mu UAE n'okuyambako ku bintu eby'emirimu gwonna aliyo ng'olina abusconde oba ng'oli mu overstay bakuyamba ate okubanga bakusabira visa nga bakusabira final reduction ne babeera nga bareductinga ku fines zo z'obeera olina oba za myaka emeka oba za bbanga ki nabera nga ate bakuyambako nodda ate kubyogera ndamu nocha paboto era nga bakola freelance ne visas endala zonna eziri mu categories zonna zewali owuliddeko zonna bazikola era ojja kuyita ku screen ya foko ojja kubanga olabako enamba zaabwe aba GK Safe Travels ojja kubanga ate ubeyuna obeere ng'otambula nabo obeere nga ate ofuna services zonna z'emmenye ate nga beesibu kubanga twasoose kubeekakasa so tukyagenda mu maaso era nga tugenda kubanga tukonkludinga kati okoze omwaka ogusooka guweddeko okoze omwaka ogwokubiri guweddeko naye ekiwubaala obadde ng'okiwulira otya kubanga kyemanyi olina maama olina taata n'ogatako abaana wamu n'omwami obadde ebyo byonna obeerawo otya Madame Nyondo badde mbeerawo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'olina okumanya nti wajja kukola kyensooka okugamba abaana nti woba ozze mu kiyumba okukola ekyejo sooka okizza ebbali omanye ekyakuleeta kubanga abasinga kankitwale nti abasinga tujja okukola nga tulina bye twaleka emabega kati bw'okiteekako ku mutima gwo n'ogamba nti najja kukola kansooke nve mu byokulowooza naleka abaana naleka maama naleka taata sooka obiteeka ebbali osooke oteeke oyingize niya mu mutima gwo ogambe dda kituufu najja kukola naye bw'obanga olina essimu ng'osobola okuliza famire yo gamba nti alhamdulillah naye eriya omwana ng'atulira mu kiyumba bosi tamuwa wifi alina kumala kusaba ssimu eyo kankitwale nti oba Friday nga bosi bajja omuwa ku ssimu eyo ayogereko n'abeewaabwe naye ate gwe alina essimu mu kiyumba kyenyinza okubakuutira nti bosi oba yakuwa wifi so kumala emirimu gye ufuneyo akadde akagamba kati bwa mirimu gya bosi oba bosi ekiyungu ekyo nasiŋŋaana nga buli kimu kiri bulungi tasobola kuyomba naye bw'ayingira ekiyungu n'alaba nga kino kiri byakyo kino kiri wali ebintu biddugala wano talina wasobola kumanya oli ku ssimu kimuyombya babosi abasinga tebatwagala ku masimu ekyokubiri tulina okumanya nti babosi baffe si bayonjo ekyo kyo nyo kiremerako si bayonjo kuba Nyondo tukwata mu bintu bingi bisajja kumenya ku mukutu wano kubanga oli wayinza okuba yajja ve Uganda n'agamba naye kagundi ka Nyondo bakyazizaako omukyala bw'ati naye yagambye bali abantu baliwe bati bw'oba ng'ojja kukola ng'ova Uganda ng'olimu akantu tojja toyagala bukyafu nyinyala tojja sente za muzaddewo bw'omanya ekikuleeta ng'era ojja kukola byonna ojja bikola ki ojja bikola bo si baki si bayonjo Allah akuwa chance n'osiŋŋaana
nga mulimu bossi nga wembadde sijja bagamba nti wembadde wabadde wakyafu nnyo nti wawadde wayonja nnyo naye oguma n'omanya ensonga ekoze eki ekuleese ekikulu nti bakusasula olya weebaka bisale tononooza awo ng'oguma kama mbaani mbaya mukama w'omukyala atakosangako ku buwalewe ekyo kyo buli house Wuli ku Seashell Shipping Services LLC kati nno bano bagenda kutuusiza buli kyoyagala ku mulyango gwo bajja bakutikkira ebintu by'okuva UAE paka Uganda eno 24/7 service bakutabuliza ebintu mu bbanga mu nnyonyi kogatta ne ku mazzi sea shipment balina rural service brick bulk service kogatta ne kalonda yenna gw'oyagala okuweereza e Uganda ng'ava mu Buwarabu Seashell Shipping Services LLC guyigala okumanya ebibakwatako kubira Mwami Mustafa ku plus 975 oba omukyala Nuuru ku plus 975 oba essimu ya ofiisi plus 975 ate Uganda kwategana n'omukyala Saara ku plus 256 eniyo Seashell Shipping Services LLC. Katuwanjulire GKSF Travels and Bestways Tourism banono bwe kafulu mu kufunira visa gategone air tickets bakola ku fine reduction ne abscond removal outpass ne PCR test bafuna emirimu direct ejaba maids bakufuna Dubai PCC ne Interpol letter tebakusasula kasente konna buyagala okuwebuuzako balina PRO services GKSF Travels and Bestways Tourism basangibwe Dubai Dira City Center Achiko Business Park Building L5 office number 5 0 mufune ku simu 0523 beba GKSF Travels and Bestways Tourism. toyina wogenda genda nga tojja kikwatamu ozesa mashini oba okozesa ngalo mbadde nteeka mu mashini ekirungi nti engoye ziba za mashini teziba na buzibu mulimu abakwasane nga wena gatoteeka buntu bwange bwa munda mu gundi mashini yozesa ngalo gwe toyozesa ngalo zo bukyangalo otuuse wali kino ngenda kigamba abaana bosi wakuwa empale nti joze n'engalo mubuulire ekituufu nti sigenda kukola ki sijja jjooza oba tomujemedde teba tegwena kubeera musango ajja zikuwa zoze n'engalo mugambe madamu oli maama wange bw'aba mwana we asobola ogikwatamu kuba naye nyita sobola kuddira mwana we namukwasa muki munika eyo oba kitegeera kati amubudde ekituufu nti madamu sigenda kukola ki sijja kusobola naye kangiteeke mu mashini naye bw'anaaba alina omutima omulungi ajja kuwa bakagulamu ndi ku baana b'emabega nga weebale nnyo asobola ogiwa omwana okujooza kati abaana eyo abatiitiiza ebiseera ebisinga abamu bagamba nti omuwala bwono ebiseera ebisinga asobola okulinnya ku mutwe olwa obugonvu bwo nga gwe ekintu ekyo kyogerako ki nze Aida sijja kikkiririzaamu bosi mba nkusaba ng'omwana ajja ng'ova Uganda gwe nja okusimbako essira bw'otuuka wano olina okusooka n'oba mugonvu lwobeera wakayingire kiki yes after 6 months nga bw'omusoma kubanga wona ojja wano bakujje ku ofiisi bosi asasudde ssente ze otuseeyo kubanga lwedde abasinga bayombi nnyo egyo emyezi 6 nga teginnaggwako bosi n'akuzza ku ofiisi olyo balina okumuddiza ki ssente kati jjukira naawe osigala mu bbanga oba okitegeera abadde yakuwa wali omulimu ajagamba kansoke mukole ki mumwesonyiwe wabuli gye ngenda omumutte kagenda kukola ki tanakumala weebale nnyo oli suppose yes egyo emyezi 6 girina okumala okuggwako kubanga egyo emyezi 6 egiggwerako oba omaze okutegeera mukama wo yaani mukutte ntya abaana bano bali biki kati awo kyenkusa nti oba nga osiimyeyo egyo emyezi 6 nga giweddeko tandika omukolako omukwano sikugamba ku mwami wabula omukyala mulage ekituufu nga mutuddemu
mufuule maama wo munyumyemu. Eri abakambwe nga tebabikirizeeyo nga tasobola wadde nakumusemberera. Anti boss ekimufuula omukambwe kati bw'aba gwe n'omulaga nti otidde nnyo aba ajja kukulinnyako. Yes. Kyembadde nkugamba nti ddala kituufu omwana wabeera mu kiyumba abamu babona lwakuba nti no bagonvu nnyo okusirika. Kasita ogonde nnyo yalina okulinnyako namanya kati buli kyemugamba agenda kukaaba. Buli kyemugamba agenda kukola ki? So mulage nti sikutya. Oli muzadde nange ndi muntu. Ate woba oyina abaana mugambe nange nnyina abaana nga nawe wobayina. Yes. So inamukaliramu azilonga zokola kyolina okukola bakugamba ekitajja nawe mukole ki after 6 months kubanga wabeera akweguya jukira nti office tebakyamudiza ssente akati aba alina okweguya aba akwetaaga so soka n'omuguminkiriza mwezi 6 awo nomba n'omulaga ekituufu n'omugamba madamu kino sikituufu kiri sikituufu ekyo mbadde sikimanyi so gwe n'omwana alaba kansubire nti kano okayize n'ekirala abakyala bano bakabosi affe batuloopa mu babbaabwe kasalaba nti atatandisa okutya ati buli nsonga bagitwala waani wa musajja n'omusajja oyo wajja n'olaba nga akukaliddemu omuleka n'ayogera n'amaliriza bwe kasita amalirizaayo omugereza ku mwana gwazaala ABCDEFGZ kisoboka. Kati waba alina amagezi agategeera gamba lwaki omukozi ono buli mugamba ku nsobi angereza ku baana bange. Oba okitegeera kati aba asooka n'agamba mukazi we nti kino kyebakoze kiba kibi singa gwe obadde omuzaala. Wekityo wekiri. Kati awo abeera asobola okukakkana yekka ate n'akomawo n'afuuka munno kubanga amanya tatidde baaba. Kuba nange tagenda kukola ki wambadde neesigira wa eri ow'omwami omwami tamutidde kati nyina mukwata buki yes ekyokubiri ogenda kujja wano tolowooza togenda kukola mu nnyumba emu nedda nnyabo bakama baffe balina famire kibagambemuko abasinga tebakimanyi okikiririzaamu balina famire kasita abanga atakututte mu nnyumba ndala naye ng'oli famire oli nga sister nga nawe wemba mugenze weekend nti wa maama nti nabo bakola ki bajjawo buli every time eyo famire ne bwakutwayo olina okukola emiki kubanga tobeerawo wekka mukuŋŋana nga bakadama muli 7 6 buli omu ajja gamba wano sijja kola kubanga siwembeera siwebandeeta si bakama bange manye ennyumba emu gye najjamu gye nzija okolamu kuba nze every Saturday bali tugenda ewa maama we kati ne wa maama we wootuukayo gwe laga nti okola kuba bw'oba tokola nabo tebajja kukwagala maama oli wasiima gwe omukozi n'omwana jaga maama wange yasiimye ani yes kuba nze wembadde alhamdulillah nze babadde banjagala all family ngenjagala yes era we nabagambye nti ngenda babuuza lwaki ŋŋenda bakyakwagala abaana bakwagala bakaaba nga banjagala era webandeese Mami Dubai yasobola okunyonnyola waawo. Kati sookoleke omaze kontrakiti esooka okuteeka ey'okubiri kyekikugaana okugimalako ate nga obadde osobodde okugumiikiriza ebbanga eryo lyonna. Ensasula n'okubeera ng'omuntu oba alina experience sente ziba ntono. Bagaana okwongeramu mu kasente ate nga n'ensasula osooka kukaaba kwegayirira nnyo ate akasente ng'okakumenyekedde. Abaana eka omuzadde aba yeetaaga kasente. Kati lwaki ogumira mu nsonga y'okukaaba every time kiba tekijja. So kati olwo bagamba otya nti bannange njagala kugenda bareactinga batya bakuwa ebintu byo byonna bakuwa cancellation oba akako tuli bulungi.
No problem. Nze bwe natusobola bagamba nti ŋŋenda baba badde tebakikkiriza kuba nze bwakedde ku makya ne ŋŋamba kati nyina okukola ki nyina okugenda Nobagamba. nasooka ne ŋŋambako omukyala awo ne mugamba njagenda mu Desemba naye nga nze nyina kyenkola ki Sobala. kyembaza kati nagenza okulaba nga ne Desemba oyo ali wala Obuguminkiriza. Yes. guno gwennyini Asituli gwa 7. Wadde akyola ogw'omunana ogw'omwenda ogw'okumi ng'emyezi 5 sasa genda kumala ku myaka gyo na contract ogikube wali kati bamaze bareactize batya bamaze mukomekereza mutya ojjo tya sawe noli luddawa yabadde mu kiyungu ng'omwami ali mu ddiiro kati nengenda mu ddiiro eyo sijja naŋŋamba wabadde wakana akagenda kukyaza friend waako akasitula emmeeza nakagamba gwe emmeeza ogitwalawa bugitwala eri waggulu gye tugenda okutuula ko mukama wange eyo waggulu waddugala ne mubuuza ani yabitaddeyo byogamba nti waddugala kumbe nze njagala kumutukira mukole ki mugambe kuba nze nagenze enseka n'okusaba tusakikiza nti ngenda mumugamba ne mugamba baba how are you I'm not good ne mubuuza what's happened naawe nasooka n'asirika nangamba sirika ne mugamba naye omanyi njagala kgenda no ne mugamba ŋŋenda nambuuza ddi this week nagamba mama wamugambye mukyayadde mu kiyungu n'awulira najja nagamba aida ogambye ki ne mugamba ŋŋenda ne mugamba wekibasisa ekyo mwongeze ki sente nagamba aida ebbanga lyemmaze naawe omanye embeera ya wano omusajja tamanyi bulungi luki luzungu wadde nange sirumanyi nnyo naye bansa okumanya kyokola ki ne mugamba naŋŋamba aida embeera ya wano yonna ogimanyi tolina kyotamanyi tukwesiga tetufunangayo omukozi alinga ggwe tutamba nitukweka ebisunzo by'ekisenge kyaffe buli ekifa ewange okimanyi tolina kyotamanyi tewali ssente baba akolera obusente butono bamusala ne mugamba ekikulu nyina abaana naawe nga weetaaga akasita ne mugamba nyina abaana nyina maama nyina taata essaawa nze nninga alina okukola ki okubalabirira kati nange sisobola kutuula nokwezo ssente zemumpa nemugamba kola nusu mwaka ku mwaka akakaddiamu bwe kati naŋŋamba nedda abannayuganda tuwa nusu 807 bwe twakuwa ssente ki nnyingi nemugamba mama funayo omukozi omuki omulala atwaddewo ekiwala kye kigamba nedda maama tumwongezeemu sira sigale akole kati let us support Nyondo Green. Ekizigo kigenda kuprotectinga skin yo, kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gweyagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin yo ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Green. Thank you so much. Omusajja omwana agamba mwongeze mwaka ssente asigale akole ffe gwe twagala. N'agamba tewali ssente embagamba maze okukola awo ne bakola ki ne bakakkana. Awo ki ekyaddirira olwo babanjayoko ssente emabe goba nga tewaliyo bbanja? Mbadde mmanja myezi emeka? ebadde myezi gumu. Mwezi gumu. Bagukuwadde bagusigazza? Ssente bazimpadde nga tujja mwami nanoonya banka weeri kubanga nali ngambye mami Dubai ampikinge twagenda okukibalamu nga simalaako. Okolera wa? Mbadde lwasa kayima kati awo kyenakoze neŋŋamba bossi musajja nemugamba nsaba kuntwala. Omugamba olaga wa? Ngenda wa sister. Naŋŋamba ogenda wa sister kyoyo? Nga sister wange. N'agamba kansooke njogeremu ne madamu. Madamu n'amugamba ayaze yaŋŋambye tujja mumutwala era ye bwakedde olunaku lw'okujja ne baŋŋamba saa 11 tugenda kukola ki kutwala ne bakubira mami Dubai nti sisitawo tumuleeta. Kati mami Dubai nankuma nenkola ki nenzija.
sawa oli ne Dubai omusanze otya akwero kaminga atya kubanga abasinga mulaba ku social media ne bagamba omukazi akayeesa yebikako mbeera ziri zitya ennaku zomaze naye wakamanya naye nakumeka nze simanyi nakumanya kubanga alhamdulillah mami Dubai Allah muwe byasinga okwagala nze kubanga yansanyukidde nnyo ne Sisi Farida banda z'omukwano nessa nze ndi munju tenyinza obbagamba balinga baluganda ndi mu nnyumba bo kyebabamanya nze ndi munju era yeetaaze mami Dubai ng'owulira ng'omwetaaga nga si byakumusumbuwa byamubuuza bibuuzo nga kyoliko okyetaaga kyenyinza obba kutya nti toleka akatabo wa mabega bwe kasitoba n'akatabo ko anti eriyo abaana abadduka ne bagamba Madubai gyali eyo kati kanziruke omwana aba nayo nga amaze okudduka aleseyo akatabo talina wadde watandike nagamba Madubai ndi wano jangu none mu mbeera eyo soba oli mu kubuulirira ekiko ekyo mana Madubai oluusi talina watandikira alina ajja kutandikira kyekyo nkibasaba nti ayetaaga mami Dubai ita mu process soka omwebuuze wonna akusalawo nti kanziruke mu nnyumba bakanzizeko kino kanzizeko kiri kyolina okusooka okukola nze nganze kyenakoze kola ku boosi wo mukwano wowe omukolako omukwano boosi wo omukyala omwami bombi bakoleko omukwano naye nga ate abakyala tebagala ng'abakyala abasinga tebagala baana bakola waka kwemanyiza baba baabwe anti kisinzira omuntu ebbanga lyomaze naye ne famire gyokolera yeeyise etya balimu kano kali tekaliimu kuba nze gwe mbadde naye tabaddeeko ebyo nti nzoba tosemberera bba wange nzoba bange tajja kutuma bonna baba bakozeeko omukwano era ogamba nti mbadde nsaba katabo oyinza osaba mugamba nsaba katabo wakubuuza kaki mugambe njagalako kuba kifaananyi bakeetaga e Uganda kubanga ye system gye nakola ki gye nayitamu nti agenti wange Uganda akakola ki akaagala nenkakuba ne bakampa nenkakuba ekifaananyi nze nembeera n'ebintu byange wano kati ze last day ng'obudde buweddeyo wadde olwa ennaku nga 3 nemuga sister wange agenda kujja kunona katabo akaagala nangamba what mga sisa ayagala kaki tiyankaluubiriza wadde nangamba okay Aida agenda kujja ddi mga agenda kujja ku Monday nagamba ku Monday kale kuba ku Monday addayo ku mulimu nankwata akatabo n'akampa nambuuza tuka ku mwenkera nankubira essimu sister we yazze ne mugamba yazze akatabo akatutte kati nga mukama wange akubira banne bonna amasimu omwana akatabo bakamuwadde kino kiro kitegeera kati ne mugamba bisoko mubuuza aba akayina tukamuggyeko tegekenza okujja okumbuuza akatabo kyakayina muga akatabo olwo nga wafunye cancellation byonna nga mbirina byonna babikuwadde kati saawa eno ki kyogenda okuzako olina plan ti Madubai gyakubalira essaawa zino tuli ku kyamulimo era ngenda kukola inshallah next week ngenda kale kansuubire katukomaawo naye nga nkwebaza okubeera omukyala omugumiikiriza omukozi kubanga nkimanyi tebibadde byangu nga newankubadde obaddeyo ebbanga eryo lyonna wallahi ya Mungu kibadde oyitamu osobola okukitegeera bubadde bugumiikiriza nakwewaayo abalala kye batakola so saana kyakuwa mwana wa maama naye obadde mu kiyumba gy'osinze okubeera ng'owanga ndowoozayo 8 ogimanyi so neeyamye okutambuzaako mutwaleko ku lyato tugendeko ku mpombo tulyeko ku ttooke tulyeko ku buli kimu so I think mu wiiki eno nsabira mbeere nga ninamu amaanyi oluusi mbeera nyina amaanyi oluusi mbeera munafu nembeera mu kwebaka naye nafunamu amaanyi so tugendeko ku lyato buli kimu tujja kuba tukola ki mutumireko baaba na buli yena gwolya tegala okutumirako nange nga ntwala omukisa guno okutumirako ku maama wange omukyala Margaret ng'oli Masakaawo kwebaza nnyo okunzaala n'embeera yonna gye wantendeka kansumireko ku ddadi wange tusizawo byonna kantumireko ne taata wange ng'oli awo Masaka Mpogwe Kaddugala tumidde nnyo taata wange tumireko ku Hajati omukyalo omulungi oyo bannange simanyi na kyakugamba
Hajati Nabuma Hanifa sonyiwa okuyisaamu erinnya lyo naye empula essanyu lingi kuba wano wontuusiza alhamdulillah mukama mwebaza neyanziza nnyo neyanzeege tumireko n'omukyala Hajati Aterega Madiina ng'obeerawo mu kika gyonna Masuuba okulya Nakasozi mami webaza nnyo byonna ebirungi byonkoledde esaala z'oweereza tokoowa tutandika butaanisi yongerako ate Matovu ye Matovu mukulu Matovu mwami Matovu nga haji nkutumiddeko nnyo kabadde kakodyo okusembyayo nkwagala nnyo neyanze esaala zo zonna era yongeramu abaana tubatumiddeko abaana tumirako ku Hairati Huda Hafidhu Firdausi Abdul Rahma mwena mbagala nnyo nange tumireko bonna batumireko ntumidde koja John yonna gy'oli kulamusizza brother Isma brother Alex sister Farida sister Nifa mwena batumiddeko bannange baby Afizo nzijja nange ntumire ku bange bonna batumireko nange ntumirako mama wange omugave nabukalujje nenefyota nentumirako kitange omute buli yenna yenna gaedira lugava obeera mu mange nkusaamu ekitiibwa buli yenna yenna ng'oli mwami ali ku kamera nkwegayirire nvaako oba oli wa lugave oba oli wa Kisokondeke wamma mbadde oke nawe obeera mange mbadde nkyatumira ba lugave mwena batumiddeko buli wa lugave abeera nzaala bw'obeera omukyala obeera mama wange bw'obeera omwami obeera kojjange ab'ente nammwe mbatumiddeko nnyo mubeera bataata mubeera bannyinaze mubeera baganda bange nammwe mbagala nnyo tumiddeko taata wange mama wange baganda bange mwenna batumiddeko ne nani ab'omutima bonna abanzaala naawe atumiddeko ab'omutima ne Dadi Hama nawe nkutumiddeko nnyo mu bitiibwa eby'amaanyi ennyo oba yali wakati musajja wattu okay then nesembera abawagizi baffe aba Nyondo Media ne Nyondo Glim mwebale kutwagala ne Madubai naye ewamu ne Farida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you mama Madina Katerega. See you Nabukad.